abalinamu obuzibu Allah bakingirize, abafuniddemu ebirungi namwe Allah bakingirize ate muyambe kwabo wattu abatalina busobozi. Gwe bwe naasubira okukola amazambi mu kisiibo kino ate nawe Allah abeeko engeri gy'akukwata akugye mu bantu lwaki akuteeke mu zoo bakulabirengako eyo kubanga oli kisolo ekitasaane kubeera mu bantu. Kale mwena Abayisiraamu mwena gye muli mbaagaliza ekisiibo ekirungi. Allah bakingirize abakozese ebisingako. Mbuuza ku bannayuganda mwena bawangale mu ggwanga lya Amerika mbalamusizaako buli kibuga n'essaza. Ne namusa ku bannayuganda bonna abawangale mu ggwanga lya Canada mbalamusizaako, abawangale mu Bungereza mbalamusizaako, Semazinga Bulaya mbalamusizaako, Semazinga Asia mbalamusizaako, ne Semazinga Middle East mbalamu mbalamusizaako, saako n'abali mu Africa mbalamusizaako buli kibuga n'essaza n'ensi mw'osinze okulaba akatambi kano gye kanaakusanga ng'oli mu Africa. Kansubira nti oli bulungi. Abali mu Uganda mbalamusizaako, Mamboka, Maserengeta, mu bukiikaddyo ne mu Buganda wakati, mu Kampala, Mukolo, Wakiso, Entebbe ne mbalamusiza. Kansubira nti buli bulungi. Mujje bali gye mutuusako engalo. Njagala mu ntambuliza akatambi kano katuuke ku bakakikwatako abagenda okulya obubaka buno. N'olw'ensonga eyo kati njala tandika akatambi kano naye okusookera ddala kyenjala osooka bagamba nti ngenda kuyisawo akalango kano kabakulembeze ba National Platform abawangale mu ggwanga lya Bungereza abakugamba nti bo omulimu gwe bakyagukwaza era bakyagukolera ddala. Akalango kasoma bwe kati: National Platform People Power UK demonstration. National Platform People Power UK demonstration at BBC Broadcasting House, Portland, Paris, London, W1A 1AA. The demonstration will take place on Friday, 27th of February 2026, time 11 a.m. up to 17 p.m. UK time. Urge free all political prisoners in Uganda, sanction human rights abusers. For more information, please contact the official addresses or official contacts of the organizers, most especially the leaders of the National Platform chapter in UK. Their official email address, officialukpeoplepower@gmail.com, or their telephone number +44 75 97 73 6065 for more information about this demonstration. Kankabatiremu abakulembeze b'ekiwayi kya National Platform ne people bawangale mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza bagitadde okwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri mwaka 2026 alujja kuba Lwakutaano bakugamba bagenda kubeekalakaasiza ku ssunsulo ly'amawulire g'eggwanga lya Bungereza kye bayita BBC. Ku ndagiriro yaabwe eno BBC Broadcasting House, Portland, Paris, London ku W1A 1AA. Olunaku lujja kuba Lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 27 mwezi ogwokubiri omwaka 2026 okuva ku saa 5 ez'okumakya mpaka saa 10 ez'akawungeezi ne bakugamba nti obeereyo mbungi mu kwekalakaasa ku lunaku olwo kubanga omulimu guno tegunnaggwa mu ngeri yonna esoboka. Alright. Akalango kawedde. Akalango bwe kaggwa. Okusookera ddala njala okwebaza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obubaka bw'atuwadde olunaku lwajjo ng'oyise ku mutimbagano gwo wabadde okiise okubuulira ensi biki ebizibu biri mu Uganda n'embeera eri mu Uganda. Wonna wali Mr. President Mukama akingirize asobole okuba nga akusobozesa okufuna amaanyi n'obusobozi ate twongere okulabisa n'okuggyako Nnyandi Yosofeeri. Bakomredi mwena basobodde okubeerayo mu buntu tubebaza okuba nti mwatindiza eŋŋendo ababeera e Geneva mwennyini abeera mu nsi za Europe n'abatambudde okuva mu mawanga amalala basobodde okubeera mu summit yayo bali mweddere olw'ensimbi ze mwataddemu n'obudde okuba nti mwali presentinze Uganda bulungi nnyo era mwafunye amasimu g'abakungu ne mwogera nabo ne mbabulira ensonga bwe zigenda mu Uganda mwe bali nnyo balidde ate mujjangu ku mwena basobodde okubeerayo e Geneva olunaku lwajjo mwe bali. Era njala tutwala mukisa guno okubaza obukadde n'obukadde bw'Abannayuganda okwetoola ensi yonna abaweesezza omukolo guno ekitiibwa nga mwabadde ku mitimbagano egy'enjawulo omuli YouTube, Facebook, Twitter, TikTok n'emikutu emirala gyonna abaddeyo mbungi ne mu presentinga oba ne mu representingira eggwanga lyammwe. Omanyi my comment section kintu kikulu nnyo. Comment section viewership abantu nabo bennyini abakulu ab'enjawulo abatuula mu lukiiko olwo bwe balabanga for the first time emitimbagano gyabwe gijjumbiddwa abantu bakomentinze ng'ekintu kiraga positive side nti kituufu Uganda eri mu buzibu awo tuba twagala. So mwenna abaddeko mu bulungi kubanga kyagenze ku record nti eyo Geneva Summit ya 2026 yajjumbiddwa Abannayuganda bangi abadde online
tetunafuna figure ntuufu nejjo twasembeddeyo twasegerezeddwako nti bandibanga kwaddeko abalabye summit eyo bandibanga badde basukka mu miliyoni ezisukka 5 ku 6 across the globe abalabye meeting eyo live kati ate abagirabye after live ate bo kitegeeza oba nti bali mu bukadde obusukka mu 4 okuddaago n'abalaba kyayire kitegeeza nti weeneemalira ennaku 7 ng'olukiiko olunene lutudde olw'abasalawo jja kuba kitegeeza nti olwedde egenze mu miliyoni esukka mu 10 plus kiba kitegeeza nti tujja kuba tufuna okuddibwamu okwenjawulo so mwe n'ababaddeko mbibaza president na buli kimu ababaddeyo obalinyo balire ddala alright njagala tugende ku information eyatuleesa olwaleero information eyatuleesa olwaleero njala sooka tegeeza bannayuganda mwena gye muli nti ebbanga libadde ddene nnyo nga tujja tubategeeza nti bannayuganda tulina okwerwanako naye njagadde ntandike na kano munnayuganda yonna gy'oli okuva mu Mamboka mu Maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono twabagamba mukanoonye mu Kalonde mu Kakuume mu Kabanje tuli mu Kabanja era okukabanja tekuliiko time limit essaawa nakutandika nenjala kubuuza olredde okubanja akalulu lwaki omukulembeze jjo bwe yabadde nga ayogerako eri namunju w'omuntu okwetola ensi yonna yagambye nti time entuufu bw'eneeba etuuse agenda kuvaayo naye waatuddekaawo nolowooza time entuufu eri luddawa kati kankusunireko okuva wenkoledde akatambi kano n'okuva olunaku lwajjo kitwale nti Nyandi Yosoferi ayagala kwerayiza mu Gwokutaano tuli mu Gwakubiri kitegeeza tusigazizza emyezi 3 mu myezi 3 gino president asobola okusafeesinga ewantu wonna ne lukoya ne bwe lunaakoya ogenda kuba oli luddawa lugenda kukusangawa kubanga bwe lutandika ow'ebbanga waakuweeka ejjinja buli omu wooli oba olina kusituka busitusi ekirungi mwe temwategeera sayansi yali mu kintu kino lwaki akasirikiriro kano president okugamba nti nja kuviirayo obudde nga butuuse obutuufu yali ayagala kusooka kuba jjinja mu kisaka oba mu nju kikumanya ani yaani mu kaseera kano kwolabidde kano opposition yonna ebadde ya Museveni etandise okweyanjuluza ng'eddeyo wa Museveni ompulya bulungi nnyo abantu abatali kwalaali batandise okweyanjuluza kitegeeza gy'atudde alaba buli kimu ne gavumenti agitadde ku bunkenke ku makya boogera kino olweggulo boogera kiri kandi gavumenti agitadde ku bunkenke ate ng'ekimanyi nti bwe bate bamulabako bamanyi ki ekiddako kitegeeza nti gwe gy'oli mu myezi gino egisigadde oli redde nti singa president asafeesinga olunaku olwo ogenda kubeera redde nkugambye okuva lunaku lwajjo lweyogedde lwenkoledde akatambi kano nze kugamba nti oli redde nakugamba twakugamba nti Kabanje taliiko nnaku ntuufu wabula nze njagadde kusundirako nti okuva olunaku lwe twalonda mpaka president lwanaagamba nti avuddeyo nga Nyandi tannalayira oba nga amaze okulayira oli redde wanaasoose n'akulekamu osooka olaba eggwanga bwe litambula obumeji bw'abateeka bususse mu Uganda okutemula kususse mu Uganda okuwamba abantu kususse mu Uganda n'abennyini bennyini baakozesa aba NRM okubba obululu bennyini bakaaba aba ghetto structures bennyini be baakozesa okubba obululu ne bennyini bakaaba aba NRM bennyini bali maziga Nyandi Yosoferi atandise ogenda buli wamu atalina genda yabadde wa Bishop yali yagenze wa Kardinali Wamala musajja wattu zino zonna kyakola anoonya legitimacy kankulage kino anoonya legitimacy simanyi naka savings mama anoonya legitimacy kubanga weebuuze mu gino gyonna emyaka omusajja ono abadde amwagaza ki naawe njagala osooka ombuuze nsooke nkubuuze bukyanga Museveni abeera mu buyinza emyaka gino gyonna kadino eyawummula amwagaza ase essaawa zino kitegeeza nti ayagala legitimacy ninjala kubuuza omusajja ono wa Katonda amwagaza ki kubanga omusajja ono ye yandiyagadde okulaba ng'eggwanga teriwa musaayi wuuyo amwagaza ki essaawa zino
amwagaza ki essaawa zino? Amwagaza ki essaawa zino? Anoonya legitimacy. Ye yamututte okulaga ensi nti abantu bonna bakulu mu Uganda bamukkiririzaamu so nga ate kikyamu. Oyo Cardinal yandiyagadde okulaba ng'ensi eyitawo mirembe nga tewali kulwa musa wadde okutulugunya abantu. Yayagadde agendeyo afune ki? Afune legitimacy. Kati bwe yavudde awo n'agenda ku ntaana y'omugenzi Archbishop John Nlumu era naye kufunayo legitimacy. Naye weebuuze lunaku ki Museveni yali agenze ku malaalo g'omuntu? Ngera kubuuza lunaku ki Museveni yali yewona mulenga agenze ku malaalo g'omuntu? Tekibangawo olw'ensonga nti bano abasajja balina ebikolwa ebyakalogo kalenzi. Balina ebikolwa byakalogo kalenzi. Kirabika baamugambye agende ku malaalo ga John Nlumu akole ki? Abeeko by'akola. Omulaba bulungi nnyo? Agenze ku malaalo ga John Nlumu. Naye ng'ajjukira information etulaga nti Museveni kennyini yereebega w'okutta John Nlumu. Lwaki agendayo mu kaseera kano ng'ate akimanyi bulungi nnyo nti yereebega w'okutta Archbishop John Nlumu? Kubanga ye ayagala balaga nti ali hole nnyo, talina buzibu. Naye nze nga nze byange mbyogera kati ng'omusizi Agulesiyani kankutereko wano mutabani wa Amini ye kennyini akubuulira ensonga kamukotereko wano. Kamukotereko wano akubuulira ensonga. Lay a wreath at the grave of the late Archbishop John Nlumu. I thought that this could be a good moment for Museveni to also now confess to the people of Uganda who exactly it is that reported John Nlumu, the Archbishop, to the Amin government for receiving weapons from Milton Obote in Tanzania. Weapons that Obote had apparently promised to send to Museveni's Pronasa terrorist group so that they could continue abducting and murdering prominent people like the late Chief Justice Ben Tualuka, who was abducted in vehicle number UU171, never to be seen alive again, and the vehicle found 4 months later in Mbali, eastern Uganda, on January 22nd, 1973, with Museveni driving it, and him escaping arrest that day, and then writing about the very escape in his memoirs. However, in regards to the Archbishop, the Pronasa terrorist group leader Museveni then discovered that the new stock of weapons that Obote had promised to him were instead sent to Archbishop John Nlumu. And so in anger at being played by Obote and in anger at Obote's tribalism of sending the weapons to his low tribunate, John Nlumu, the Pronasa leader Museveni leaked the Archbishop's operation to the Amin security agency. And this led to everything that happened to John Nlumu. So it is indeed funny to see today that the very person who instigated the whole saga against John Nlumu is the one here 49 years later laying a wreath on the grave of the very person whose death he instigated, including he instigated the Amin government's discovery of the truckload of weapons hidden at the Archbishop's residence at Namirembe Cathedral, all culminating in the arrest by the government and then the subsequent shooting of Archbishop John Nlumu by driver Moses Okello, who had been told to take the Archbishop home, but who claims the Archbishop tried to strangle him and rape and tried to take the vehicle. So here is Moses Okello being asked by the international media what exactly happened in the vehicle that led to him shooting the Archbishop. In any case, if there is no full repentance, as Museveni laid his wreath here, then as the instigator of the whole saga, this memorial wreath is the biggest and most macabre political comedy in Ugandan history, as we see the person behind Nlumu's death standing at the grave of the very Archbishop whose death he instigated, and is here pretending to mourn the Archbishop. I can only imagine how the Archbishop is standing helplessly in his grave at this very moment. The Archbishop was a terrorist caught red-handed in... Comrade yoyo muganda affe mutabani w'omugenzi Idi Amin dali akunnyonnyodde buli kimu nga bwe kiri.
akugambye omuntu eyali emabega w'okuttibwa kwa General Lumu yali Museveni kennyini. Era bamala okutta Archbishop General Lumu, emmotoka yali avuga ya Archbishop yennyini bagisanga Museveni ng'agivuga oluvannyuma lw'emyezi 4 mu kibuga Mbale. Kitegeeza nti bwe banga General bamutta ate emmotoka yali atambuliramu Museveni abanga bagimusanzeemu Mbale, kiba kitegeeza nti Museveni avunaanyizibwako okufa kwa Archbishop General Lumu kati ayimiridde mu maaso kubanga anoonya legitimacy. Era temwewuunye Museveni nga yeefoosinze okunoonya Ssaabasajja Kabaka okumwetega afune ekifaananyi. Nkiddamu, temwewuunya Museveni nga yeefoosinze oba awaganyizza n'amaanyi n'afuna ekifaananyi Ssaabasajja Kabaka by force. Buno bakanjala busirikira Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wonna wooli, nsaba okukuluma kutu nkutegeeze wonna wooli nti abatamanya ngamba abakulembera Museveni ne security ye bandiyagala okunoonya wonna wooli basobole okusomosa Nyando Yosoferi Tibahabulwa okutuukako ng'ekigendera kyayagala kufuna kifaananyi. Ekifaananyi kino bw'akifuna ajja kiraga ensi n'abantu nti wamwenda osinze oba eggwanga liri mu mirembe. So njagadde enkulume kutu nkutegeeze nti ab'ebyokwerinda bya ttiimu y'ebyokwerinda byo gitegeeze nti seetaaga kusinkana muntu yenna obudde buno, naye nga kitegeere njagadde okukuluma kutu nti Museveni ekyamututta okusinkana oba okuyita Kadino Wamala ku myaka gy'alimu ng'omusajja atwageye n'agenda na ku malaalo g'omusajja bwe yakulemberamu okutta, ayagala kifaananyi kyo mu buli ngeri yonna esoboka. Kati Ssaabasajja Kabaka ansaba okuluma kutu okulopera kugamba nti beera mwetegefu nti bayinza okwagala okufuna ekifaananyi kyo mu buli ngeri yonna esoboka. So yenjagadde okutegeeza obeere ng'oli bulindaala ng'obuliri bwa wansi nti musisi bwajja oba mutenza ggulu bwajja tofuna kutaataaganyizibwa nnyo okusinga oli ali katandala waggulu abeera nga musisi oba mutenza ggulu asazeeko ekitundu mwali. Byobaka balinnya okusindikira obutegeere. Kati bakutegeezezza ensonga eyo ogitegedde bulungi nnyo omusajja okwagala legitimacy. Kati mu kwagala legitimacy n'ekirala tewaliibwo mu byafaayo bya Uganda muntu ayambuddwa n'ateekebwa ku mmeeza y'ensi yonna n'emulaba obuvo bwe n'obuddo bwe, ebikolwa bye, embeera ze, obubbi, obutemu, obukumpanya, obufere nga Nyando Yosoferi. Nze njagala okwebaza nnyo ow'ekitiibwa muzzukulu wa Kayiira Ajuule Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, webale nnyo kujja mu nsi muno kutulaga kubo na mazima n'obutatiiririra. Oyambudde Nyando Yosoferi Tibahabulwa Museveni, tomulekeddeemu kamonda. Era ojja ssangayo abavubuka abali mu myaka egiteesalirawo, ojja ssangayo abavubuka abali mu myaka egikookolima naye ng'amaloboozi tegakwatagana. Wattu nga bakuwalamba kubanga tebamanyi omulembe bamanyi gwe balabye gwa Museveni, ate n'okusoma kwabwe kubadde kwa bituli nga zino bituli bingi ezisumulula eggaali maanyi ga kifuba nti omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya, ate n'okusoma kwabwe kwa munguuba. Era bw'otunuulira ennyo abantu abakulima empiindi ku mabega nga NRM ye basasula, wattu mubuuze yasomako ku civic education, wattu mubuuze yasomako ku political education, wattu mubuuze yasomako ku byafaayo by'eggwanga Uganda, yo independence amanyi twagifuna ddi, amanyi obuvubo n'obuddo, amanyi obuvunaanyizibwa bwe nga Munnayuganda, amanyi ssemateeka kyemugamba okukola, takimanyi. Y'ensonga lwaki ajja kujja akola ki, ayogere matankane. Naye nze njagala okukwebaza muganda wange, okoddomi wange, weebale kujja, weebale kulabisa Museveni n'abantu be. Kati nabagamba tottanga kibe nga tonnakikene ndusu. Tottanga kibe nga tonnakikene ndusu. Museveni bukyanga ajja mu buyinza yamanya nti mukolobezi. Museveni bukyanga ajja mu buyinza mu 19 yamanya nti mukolobezi. Wano okuva mu 1996 bajja batemula abantu nga records abazungu bazirina. Mwe temuloza video ezafuluma ku mitimbagano oba ku mawulire ebiseera ebyo za recordingibwa. Abazungu bayite bamanyi nti Museveni yassa abantu. Kyova laba tewali record ekulaga nti Obote yatta nnyo abantu.
Okitegeera kyokka tuwa record ekulaga nti Museveni yatta nnyo abantu mu lutalo Sole. Record zikulaga nti Amin yatta nnyo Obote yatta nnyo. Naye bwe tufunye ba historicals ne tumanya Museveni enkola tukizudde ndi Museveni yajjatta abantu bano nga bwazaakola ebiseera bino. Kituzzawa kino kituzza nti abazungu bano batandise okurevisinga information gye bafunaga ku Museveni. Tulowooza nti Museveni yalimba ffe Uganda. Museveni n'abazungu yabasiba akatambaala. Omanyi omuntu omuyaaye naye ng'ate mukwata mpola ate nga bw'akuwanikako pukakyayinoonywa n'akuwa n'owokusula n'akuwa ne ku mmere n'akuwa ne ku ssente enkalu nti kale bw'ozze kunoonyereza ku bizibu byali mu Uganda okuva mu 1966 n'okutuuka olwaleero ng'ebizibu bino byonna azaabikweka. Information yagigulayo ku mainstream media abantu ba historicals abasse kati nga bajja okunoonyereza akuwa emmere n'akuwa security n'akuwa n'akasente kati gwe mbwongo boga yii omusajja ono w'ekisa bannange tugenze okulambula ensi zonna ezirimu entalo abakulembeze tebatufaako niyo omusajja akuwa n'akasente n'akuwa ne security n'otambula buli wamu ne bakuwa ne sente zikuza n'ezikulisa bakuwa ne pocket money omusajja nga wakisa abadde alina okunoonyereza ennyo nga omusajja mulungi nnyo. Kati abazungu batandise okurevisinga obulimba bwa Museveni okuva mu 1966 okutuuka olwali bakitegere omusajja mukyamu. Kati ate bwe wazza social media neyambula Museveni nga ne ba historicals abasinga obungi abafuluma eggwanga bawandiika ebitabo bawandiika records bazibawo abazungu baga mu revising information gye mulina ku Museveni enfu. Museveni si Munnayuganda, Museveni mutemu, Museveni yatta. Kati ye bwe yakimanya n'anoonya abazungu abasobola omukubira ebiraka n'anoonya abazungu abalyake abasobola omukubira ebiraka. Nakugamba n'omuzungu muli wanguzi lwakuba enguzi agirya mu kyama ate talaga nti yalidde enguzi kubanga sisitimu zeewaabwe zibakwata. Enguzi zino bayinza ozifuna mu bintu ebikalu. Enguzi zino bayinza ozibasindikira obusindikizi bw'omuntu omuleetera ekizibiti ku adresi ye naye nga kizira muntu wa state bwe bati bali enguzi so singa bano bannayuganda bamuwadde enguzi enkyaguze kalina enkyaguze emmotoka luli aguze ettaka luli agenze mu Amerika kati enguzi abazungu tebagirya mu ngeri eyo bagirya nga beekwese. Kati Museveni kye yakola yafuna balobist abamuwujjira obunyama buli wamu n'abateekawo mu kkooti y'ensi yonna mu kkooti evuna n'abakalintalo mu World Bank mu IMF buli wamu wonna mu NATO mu UN. Kati kye yakola ne mu gavumenti ez'enjawulo buli gavumenti yonna gy'omanyi nti nnene mu nsi yonna Museveni n'ateekayo lobbyist nga lobbyist tasobola kukkiriza bbaluwa yonna eva wantu wonna ng'ekuritisazinga Museveni mu Amerika, Canada, Bungereza, mu nsi za Europe zonna, mu Asia ne mu Middle East nga tosobola kuyisaawo bbaluwa. Olw'ensonga yakikola akimanyi nti singa abantu banaawayo information emukwatako ng'obudde bukyali ajja kuba tasobola kuwangala mu bufuzi. Kati essaawa zino Kyagulanyi bwazze n'amwambula nammwe ne mugattako eddoboozi lyammwe era mukyagaanya okuzikiza kitegeeza nti ali mu kattu. Kati yali mu struggle ffe twagala mujja mu ntebe naye yali mu struggle kubanga ffe tugamba nti akatali kaba magumba olya musuula mu mulyango kati ye ate amagumba gamulimye okusuula mu mulyango wattu ate atandisiga kweka mu ssaati ekizibu ennyo kubanga ensi emulaba. Kati njala bbaga baganda bange temupowa ensolo ku kizigo kweri wabula kye mulina okumakinga sure nti kati akaluko tekakyaliwo tugenda mu action ya ddi tugenda kabanja mukulembeza akubuuza are you ready in case surface nze nga bwe yabagamba are you ready. Bwe mmala otutegeera ensonga ezo nga bwe nzibagambye zonna tugenda kuzzaako ki wano woli okulira okukomba essowaani. 1 ekisookera ddala owebbanga bw'otamuwemukira wattu teweebaka owebbanga bw'otamuwemukira wattu teweebaka. Ngenda kusaba na Uganda bonna bali mu Uganda nti abantu abasinze okulemesa Museveni mu buyinza be bantu abajja ku TV ne boogera nga badifendinga Museveni amudifendinga kubanga yamuwadde ssente bw'aba teyamuwadde ssente amazima akola ki agamanyi. Abantu abalina okubanga babuuzibwa balina okubuuzibwa ebibuuzo
nkiddamu abantu bakumidde Museveni mbuyinza si mundu zokka n'abantu ba bulijjo abamulya mu ngalo bakola kyamaanyi nnyo. Lwaki? Mu Uganda mulimu abantu ng'agenda tegeererawo essaawa zino bwenjogerera, waliwo agenda otegeera oluvannyuma lw'eddakiika, oluvannyuma lw'essaawa, oluvannyuma lw'ennaku, oluvannyuma lw'omwezi. Kati abantu bajja ku TV n'adifendinga Museveni abazze kubanga bamusasudde baba temumusasudde amazima agamanyi. Kati abantu ekikulu ekyo mulina okugenda obbabuuzaako. Bw'omubuuzaako oyo tagenda kuddamu kujja kwogera bitakwatagana nga mpale ya mukama we, wadde aba amusasudde, aba afunyemu okutya. Naddala bajja ku TV, abajja ku radio, abajja ku LC1, abajja ku byalo, abajja ku bodaboda stage, abali mu taxi, buli wamu w'omusanga akuuta akadingidi, manya nti oyo musasule. Naye ng'amazima akola ki? Agamanyi. Era bwe batamuwa ssente ayogera ekituufu. Kati bwe tudda ku social media, bonna abaliko abalumba enkyukakyuka oba tayagala Museveni aveeko tebalina mirimu, ba jobless seekers. Kati omulimu gwe balina obaguyita Robert Kyagulanyi Ssentamu ate guli far better than omulimu gwonna gw'okulya application. No, wekasitoba nga osobola okujja n'ovuma n'olengeza n'owayiriza ogwo omulimu gukola. Kati abagukola bo bennyini bwe bate bamusasula tasobola byogera era olulimi lwesiba ne bamusasula ng'olulimi lusumuluka. Kati abantu abo abali ku social media omanyi waasula, omanyi bw'atambula, omanyi gy'aliira. Nkugambye mundu si ye kumi Museveni yekka, naawe bennyini abeera ku social media be bakuumidde Museveni mbuyinza kubanga eri abawuliriza abantu abo. Nakugamba ekigambo nti oli bw'akwata essimu n'agyetomezaamu n'ayogera ekigambo ku bantu 10 ababeerako tekubulako bantu 3 bakkiriza mu kigambo ekyo, wadde omusanvu bayinza okkiwakanya. Nkiddamu, oli bw'akwata essimu n'agyetomezaamu, naddala abavubuka abali ku mutimbagano abali kubeera ku TV ezo, bwe bamutomezaamu kamera n'ayogera ebigambo bikyamu, ku bantu 10 tekubulwako bantu 3 bakkiriza mu bintu ebyo. Bw'abajja okikola buli lunaku ng'afuna abantu 3 bakyusa obwo nga bafukyusiza abantu bameka. Era akusigira n'ekifaananyi nti Museveni tasoboka era tasobola kuvaako n'akuwa ebyokulabirako. Naye nga gwawerako ebyokulabirako ye kennyini mupangisa, ye kennyini agamba nti Museveni tasobola kuvaako. Bw'omubuuza akoze ekimbulamu takirina, wabula ze bamuwadde okujja okwogera zeezo. Kati gyakusigira ekifaananyi tekisoboka. Kati abantu abo balina okusooka okukolebwako. Musula nabo ku bitundu, mulya nabo, munywa nabo, balina abaana mu masomero gegamu gye mubatwala, balinya taxi ezimu, ne mujja mu mwebali, n'ebintu byakola byennyini bimanyi. Muso kasita munatandika okujja abantu abafukulira Museveni akadingidi nga talina muntu asobola mwogera bya kisimu ku social media ne ku mainstream media, kiba kitegeeza nti Museveni mutandise omuggyako emirandira. Kabeere minister, kabeere kansala, kabeere MP, kabeerani ngazze mu community, abantu abo mutandika obbaboola, mutandika okuboola bizinensi zaabwe ku gurawundi. Abeetaagisa okubuuzaako mubabuuzeeko. Kasito n'omubuuzaako ne muva mu meeting ne mwekyangu yaba tagenda kudda. Naye munaasirika obusirisi kitegeeza nti olutalo tulina lungi nnyo, ate tubananwene nga tuba tulina odukola ki odulwa n'oduggusa. Kati wano katugendeko wano tukyaleko wano. No, nakulwaliro naku zomwe ziri 19 nzize misana nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II wonna wooli obubaka buno nsaba babukutuuseeko. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu n'okukuloopera saako n'okukulogira ennaku eri mu ggwanga Uganda. Naye ng'ennaku eno eri mu Uganda esinzidde ku ffugabbi eriteekeddwa ku bannayuganda saako n'abantu b'okulembera mu Buganda. Kuba mu Buganda tokulembera Baganda bokka, okulembera bannayuganda bonna abaava mu bitundu by'enjawulo okujja okusisira mu Buganda. Nze nga nze omu n'abantu abaafuna okutegeera butya Museveni gye yasimba emirandira mu Buganda n'ateekayo enkwezengeze abayita Abaganda ng'ate Baganda mannya. Nze sikunenyangako nti wakola ensobi, tewakola nsobi, wabula naawe tewamanya ng'omukulembeze ow'enno n'akulembera Baganda
wawa obuyinza abantu okulondera abakulembeze wabula ofu okunenya kwange kuli nti abantu abakulembera okunoonyeza abakulembeze abali mu Mengo kati essaawa zino be baakulyamu olukwe ne bakuleetera abasajja n'abakazi abaganda mannya abafutubadde Mengo nga bonna bakozi ba gavumenti ya Museveni ate nga baganda mannya. Lwaki? Nazzikuno mu Buganda mu ggwanga Uganda bwazanyanga ebitundu 5 ku buli 100. Nazzikuno ng'Obuganda obwakabaka Buganda buzanya ebitundu 5 ku buli 100. Ku byenfuna bya Uganda, ku byobufuzi bya Uganda, ku byensoma ya Uganda, ku byobusuula bya Uganda, obyokusuula bya Uganda, n'okuberawo kw'abantu. Naye bukyanga Ssaalonga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Futubbale Mengo nga bamukusibye ebyo byonna byakyuka bitya. Nazzikuno nga n'okulonda cabinet egenda okukulembera eggwanga bamala kwebuuza ku Bwakabaka bwa Buganda oba bamala kwebuuzaako kikyaliwo Ssaabasajja Kabaka? Tekiriwo. Nazzikuno ng'obukulembeze bwonna bugenda okukyuka okugenda mu kampeyini okuba okunoonya akalo. Abasajja n'abakazi nga ne Museveni kwali bajjanga okukiika Mengo okuwaaba olutabaalo. Bakyajja Mengo okuwaaba olutabaalo. Nazzikuno nga wabawo ensonga enkulu mu ggwanga eyeetaagisa okusalawo mu nkola ey'ekisajja kikulu baasookanga kwebuuza ku Bwakabaka wa Buganda naawe kennyini Ssaabasajja Kabaka bakyakubuuza nedda. Lwaki? Nsaba okuloopera okutegeeza akalulu akawedde akalulu ka 2021 muzzukulu wa Kayiira Ajuule mutabani wa Ssentamu yawangula akalulu ako. Sserwajja Okoota nabba obuyinza bwa muzzukulu wa Buganda. Naye mu kububba yakwatiramu bannaalumanya ne bassaalumanya era bangi battibwa, abalala baawambibwa, abalala tebamanyiiko maziikiro, abo tebamanyiiko mayitire gye bali. Ne tugezaako nnyo okulanjana naye twasuwa mazzi ku nsaano. Wabula abasajja bafutubbadde Mengo Baganda mannya baagufuula mugano ogw'okuseka saako n'okuba nti bo ate bali mu kimu ne gavumenti ekola ebikolwa ku bannayuganda. Ku luno ate bwe lutuusa olwaleero ne gujja bagira nti tugenze mu kalulu kano ne tukawangula ebitundu 7.5 ku buli 100 n'obujulizi bwonna bwe buli. Tugezezzaako nnyo okuyisa amaloboozi naye era tubali tusuwansaano ku mazzi. Ebitongole byo ebiri Mengo omuli ebikwasagana ku mataka n'ebirala byonna kuba by'empuliziganya byafa. Bo baasalawo okuwagira Museveni n'abamulya mu ngalo. Kati wetwogere lwaleero tugenza okukola okunoonyereza nga bannayuganda basukka mu 5,000 bannayuganda basukka mu 5,000 bapookera mabega wa Mitayimbwa. Bw'osoma emisango egibagguddwako gwe kennyini osooka ne weewuuza ensi ki gye tulimu era gino misango kikaaki. Njagadde kiteeka mu bugazi obw'eggwanga Uganda kubanga Ssaabasajja Kabaka bangolamula tulamula Baganda bokka kubanga Obuganda be bantu abawangalya mu Buganda. Njagala okukuloopera nti abavubuka abakyala n'abaami abasoba mu 5,000 baawambibwa ne batwalibwa makomera ag'enjawulo. Bo betamanyi muwendo battibwa. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuwabira nti n'abamu basibiddwa mu makomera ag'ensi ezituliraanye. Kino bannayuganda mugenda kukwata ku mutwe. Eryo bannayuganda abaasibwa South Sudan. Eryo bannayuganda abaasibibwa Rwanda. Eryo bannayuganda abakwatibwa ne bakukusa n'otwalibwa e Congo. Nkiwa nti ne Tanzania ate kubanga eryo bannayuganda baasibwa nga political prisoners.
nga mubanoonya nga temubalaba. Naye nsaba okukulopera nti abavubuka n'abaami n'abakyala basukka mu 5,000 bali makomera. Wabula ekyensonyi era ekinyiiza ekikaabya nti Obuganda bwalina omukono mu kutebenkeza eggwanga n'okusalawo eggwanga gye wajja litambula. Era wayogeranga ne Museveni akola ki n'ategeera nti Buganda eyogedde. Naye ki ekyatuukawo? Oluvannyuma lw'okuba nti Katikkiro gwe baakusiba obusibi nga tewamanya ti musajja Muganda mannya. Katikkiro eyalemera mu Bwakabaka bwo gwe wayazika akakomo n'akalemera n'atuuka ayagala ate okumenya omukono ogwamukwasa akakomo ako. Yeefudde kyesirikidde olw'ensonga nti y'omu ku abo abatulugunya abantu. Buli kimu ekigenda mu maaso okiraba. Omuzaana wo Jacqueline Mbabazi ng'ono yamyoka Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu nkomyo. Omuzaana wo omulala era nga omusawo mu byenjigiriza ebirala Dr. Zedriga naye ali mabega wa Mitayimbwa. Musajja wo Enkwatangabo era nga yamyoka Robert Kyagulanyi Ssentamu Muwanga Kivumbi ali mabega wa Mitayimbwa. Naye ekisinga okwennyamiza nti Emmengo ewafutubadde abasajja n'abakazi buli omu yeefudde kyesirikidde tewali ayogera. Wabula ate Obuganda babusiga ekifaananyi ekibi ennyo. Bwe tusoma ebyafaayo mu ggwanga lya Bufalansa, Kabaka eyali mu biseera ebyo eby'olu1800+ oba 1600 awo Kabaka eyaliyo yeesolero gwa Naggamba eri abantu batwala wattu enjala n'ebakommonta n'embayisibwa bubi mpaka okutuuka abantu bava mu Bwakabaka obwo ate bennyini babukunkumula mukono mu kibya n'okutuuka olwo tebuddangayo. Ekifaananyi abakulembeze Abaganda mannya abali Emmengo kye bagezaako okusiiga batya. Bukyanga obutabanka obugwa mu ggwanga mu kulonda kuno tekuli leebe kebere radio kebere TV kebere omukulembeze yenna ow'Emmengo eyali avuddeyo kwogera ku bizibu ebyo. Wabula ate tulaba nnyo abeeyita abasajja b'Abamasaza nga batiitira ne Museveni era nga baatuse n'okuba nti balya mu Buganda olukwe. Akatambi ke ngenda okuzannyira keeko omusajja mukulu Katambala owe Butambala ng'ono y'omu ku ba agenti ba Saloga Mulengejja ng'ono y'omu ku bantu abaalya olukwe mu Muwanga Kivumbi ng'akolanagana ne gavumenti. Omwami ono abantu bamutegedde wabula ebyembinga binajja yeesolosezza mbu ajje ku kkooti awulire omusango gwe yeetabamu okusibisa Muwanga Kivumbi. Bannansi be Butambala bamugamba nti okalya ogunywanga n'ogufujja bamututte nga talinnya era n'akawulunguta ke yazze ng'avuga ng'adda mu maaso kyamwaliriza okukazzaamu jjiya ekavuga ng'ekazza emabega okuwala ebinaddirira naye nga bantu abali Emmengo abagamba nti bakola mulyako Buganda. Kaakano akatambi Butambala we Butambala abaana bamugambye addeyo Katambala abaana bamugobye ku kkooti era avuga ddayo. Katambala we Butambala abaana bamugobye ku kkooti. Katambala we Butambala abaana bamugobye ku kkooti bamugambye addeyo. Katambala we Butambala zezo ensonga nga bwe ziyimiridde. Katuddeyo buto mu lunyiriri bw'embadde. Wetwogerera essaawa zino abakyala n'abaami n'abakulembeze abakwatibwa tewali muntu yenna kaabere minisita, kaabere mukungu, kaabere wassaza, kaabere mulangira, kaabere mumbejje yavuddeyo okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu Buganda. Nyongera okusigira ekifaananyi nti ensonga zino nzoogedde ng'ekifaananyi nsiize kya ggwanga lyonna si kya Buganda wano olw'ensonga nti abasajja n'abakazi abakwatiddwa
bonna badde bawangalira mu Buganda saako n'abo abakwatuddwa mu bitundu ebirala by'eggwanga. Lwaki? Ne batuuka okukwata abantu ba Kabaka, Mayiga n'atabako kyayogera. Kati ye ekifaananyi ky'asiiga, asiiga nti Obuganda kati bwafuuka bwa byanfuna so si kulumirirwa bantu. Era nga twogerera essaawa zino, kijja kuba kya bulyazaamaanya, kijja kuba kya nsonyi okuba nti ekifaananyi kye basiiga Obuganda kati, Buganda yafuuka ya byanfuna, nga tesobola dde okuvaayo okwogera ku bikyamu bikolwa mu Uganda. Gamba nga okutulugunya bannayuganda, okuwambibwa kwa bannayuganda, okuttibwa kwa bannayuganda, okusiba abo bonna abeetabye mu byobufuzi ebyokukyusa obukulembeze mu ngeri y'amancoolo. Jjo lyabalamu wano omukulembeze wa National Platform era omukulembeze ya Robert Kyagulanyi Ssentamu batamanya ngaba basalako amakaage Katonda lusulimu akaba musajja ne yeesolossa kati alira ku nsiko. Lwali terubusa abatamanya ngamba kulembeddwamu mutabani wa Museveni General Muhoozi Kanyarugaba ne balumba amaka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ttumbi nga taliyo musajja wattu. Basangayo mukyala we n'abantu abatonotono. Tebamuyisa bulungi ng'embeera bwe wagiraba. Nakati naye gyali tetumanyiyo saako n'abaana. Ebikola bino byakolwa byonna n'okuba nti muzzukulu wa Buganda teryamanyi gyali tumulabulabe ku mutimbagano ng'abonese. Byonna Mmengo ekoze eki esirise. Abaana Abaganda bali mu makomera bavunda, Mmengo teyogera. Bannayuganda bali mu makomera bavunda, Mmengo teyogera. Wabula olw'okuba nti balina ekifaananyi kye basiigira eggwanga, nti eggwanga liri mu mirembe, kati bo batandise kulanga misinde gya birthday. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu. Ekifaananyi kino bw'oba otudde mu ntebe yo, gw'olaba kifaananyi kibano kye basiiga, nti kati bagenda teekayo birthday raale, era batandise okukyutunda emijoozi. Emijoozi gye batunda bagenda giguza bakibagwira. Era Obuganda bwo kye busobola okukola. Bino Obuganda bye baakolanga edda mu kusalawo ku nsonga z'eggwanga. Bwe tuva ku misinde, tugenda ku matikkira, era ne Mayiga atunda ettiketi alaga ekifaananyi eggwanga liri bulungi. Bwe tuva ku matikkira, tugenda ku nkuuka, era Serena zazikuŋŋaanyi alaga ekifaananyi nti eggwanga liri bulungi. Nze mbuuza ku kubonaabona kwa bannayuganda, kubonaabona kw'Abaganda, kino kye kifaananyi kye musaze okusiigira eggwanga nga tewakyaluwadde kigambo kyonna kyogera ku mbeera embi. Buganda okusalawo kwayo kwadda ludda wa? Mwagala tuga nti Buganda yafuukanga muntu wa bulijjo naye atakyasobola kwogera ku nsonga yonna. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutu nga nkusaba olw'okuba nti ebyafaayo mu Uganda biraga nti Obuganda bwalina amaanyi, naye essaawa zino Obuganda tebukyalina maanyi. Kiki ekibufudde nti tebukyalina maanyi? Bwe bukulembeze obukyamu buli Mmengo bwe wagamba nti bukuddiza eddamula ne bugaana, olw'okuba bulina ba state agent ababulimu nga bo bakimanyi nti okuvaawo kwa gavumenti eno yejja okubeera enkomerero yaabwe mu byenfuna yaabwe. Okuva kwa Museveni bajja kubuuzibwa ebibuuzo bingi nnyo ku butya Abaganda gye babondabonda mu Buganda nga bagiddwa ku mataka. Kwe kujja okubabuuza ebibuuzo obugagga mufunye mu Buganda mbujjeewa. Kyova olaba ennaku zino akwata n'enjogeza n'atandika okudaalira abantu. Atya omukulu no byabadde alonkinga emisinde gyo egy'amazaalibwa yatusera okugamba nti obutasoma kibi nnyo n'obutamanya kuwandiika kibi nnyo, nti era abantu abali yaddeyaddeko mu byenfuna baasoma, abataasoma embeera mbi. Wano wenjagala okubuuliza, omwami ono yali atulazeeko nti kitaawe yali yasoma kwenkana ku kintu kino okwenkana okutuuka wano. Akimanyi nti Obuganda ebitundu 9 ku buli 100 bwazimbu basajja bataagendako mu ssomero. Akimanyi bwe twogerera essaawa zino nti Uganda erina obukadde 49 obw'abantu. Akimanyi bulungi nnyo nti obukadde obusukka mu 30 tebwasoma naye nga buyimiriddewo yabuliisa. Mayiga njala kubuuza, gw'oliisa abataasoma mu Uganda, gw'oliisa abatamanyi kuwandiika, njagala ombuliro bizinensi ennene mu Uganda
nga banyinizo balina PhD oba balina masters. Okuyimirirawo ng'omuntu ayimirirawo ku magezi ge mazaale so si bitabo. So si bitabo. Mwe mukulembeza nnyo amagezi amayigirize so si amagezi amazaale. Abatondawo Buganda tebabutonderangawo mbito, babutonderawo magezi mazaale na buvumu. Woyimiridde awo abazimba obulango obwo baali tebaasoma. Gwe mufutubadde gwe yasoma n'amasiro gakulemye okumala. Gwe yasoma ate ofutubadde kubba bubbi. Nga n'ebizibu biruma bannayuganda mu Uganda tosobola byogerako. Kubanga era kiweesigamyeko kimu kya bufere na kubba. Bw'atyo bwe yabadde akudaala. Byosoma okufuna nze byendense. Ennyimba mwali muzuulidde ezo. Omuntu atamanyi kusoma na kuwandiika talina lugendo. Bameka be basuuzizza bino eby'obululu olw'obutasoma. Temubawulidde. Bameka abalina ssente abali mu mbeera eyo. Singa otunuulira abantu abali yaddeyaddeko baasomako. Ataasomako atamanyi kusoma na kuwandiika tayinza na kulya bwami. Abantu era basinga okubonaabona beba bataasoma. Eyasoma bw'anaaba ali ku muwumbo, ataasoma ng'ali ku kibego. Bwekiri. Right. Kati Sano Gamulenge wasanya kwa Charles Peter Mayiga. Nga mpita ku mutimbagano guno gwegula makafo mjera kugamba. Ebyenfuna by'eggwanga Uganda ebitundu nkaaga mbitano ku buli 10 bimidde ku bantu abataasoma. Kino kiri ku record. Sano Gamulenge wasanya kwa Charles Peter Mayiga. Ebyenfuna by'eggwanga Uganda bimiriddewo ku ebitundu ebyenfuna by'eggwanga ebitundu nkaaga mbitano ku buli 10 bimiddewo ku bantu abataasoma. Kubanga baba asoma ate banoonya mirimu. Kino nkikunnyonnyola. Abaasoma banoonya mirimu. So nga bataasoma batondawo emirimu era baddukanya bizinensi zezirwa. 1. Mwabagamba nti mwasoma ate muli babbi. Kuba munyunyuuta ate abataasoma. Era nga ataasoma bataliiwo gwagamba nti wasoma tolina ky'osobola kukola. Lwaki? Abaganda boosolozaamu ettaffaali oba oluwalo. Wattu tebaasomako. Yakwata 10,000, omutwalo, 5, akakaaga oba n'akakadde n'akawaayo mu luwalo olwa Buganda. Njagala ombuulire ba eriti bameka abali mu ttuluba ng'eriryo abazimbye Obuganda. Mayiga ba eriti bameka bemuga nti baasoma abazimbye Obuganda asobola n'okukwata omutwalo n'aguwaayo. Enkuuka ebeera mu bantu kikaaki. Emisinde gya Kabaka egy'amazaalibwa gibeera mu bantu kikaaki. Obutale obuli mu Buganda oba buli mu Uganda bubeera mu bantu kikaaki. Boda zivuga bantu kikaaki. Akeedi ziri mu bantu kikaaki. Ennyanja ekolebwako bantu kikaaki. Obusuubuzi bukolebwa mu bantu ba kikaaki. Abayimiriza amasomero abasomesa abaana bantu ba kikaaki. Be bantu abo boogamba nti abataasoma ate bakuyimirizaawo. Tujja tuteekawo challenge tuteekewo wali ebiwayi 2 abataasoma n'abaasoma. Buli omu atandika okuddukanya ekonomi olabe kye kitegeeza. Naawe Mmengo woyimiriddewo nkugambye woyimiridde abataasoma baazimba Bulange eyo. Nenkubuuza gwe yasoma ozimbye eki? Kuba buli kimu wasanga weekiri. N'amasengero kugaga wazimba ssente wazijja mu bataasoma. Ate z'omala n'obba. Amasiro g'ogamba nti wazimba gakolemye emyaka 13. Ssente bazisonda. Baate baasoma. Omulina abaana b'amasomero. Kati kyogerako mba sinnakitegeera. Njagala kukusaba mu bintu by'oddamu okwogera mu nsi yonna ng'okutte ekkalaamu, okutte n'enjogeza toddamu kwogera ku muntu yina Uganda nti yasoma kubanga yayimirizaawo eggwanga Uganda. Informal sector. Njala kubuuza gwe mulundi meka gyogera mu katale. Mindi meka gyonya obuugi. Mindi meka gyolinya boda.
Mindi mekaja okwata enkumbi. Abali mmwanyi oga nti mmwanyi teriyimba baki. Bameka abasobola basoga kusanga asanga ayina famu y'embuzi oba ey'ente. Oba ayina omusiri gw'emmwanyi. Emmwanyi z'otunda mu kiri kikampuni kyammwe ekyabaffe eky'emmwanyi teriyimba baani abazirima bataasoma. Kati ngenda kusaba n'obuwombeefu mu kwogera kwoyogera konna ng'oyimiridde. Toddanga namu kwogera ku muntu gw'ogamba nti teyasoma. Kubanga okusoma kuyamba kuwandiika na kubala ebisigadde ozaala nabyo ng'omuntu. Kati mwe ekizibu kye mulina muddira ne mwambala engoye ez'ebintu bye mwasoma mu ssomero ne mwerabira amagezi amazaale kitaawo n'ennyoko ge baakuteekamu nga bakuzaala. Gwe mulowooza musinga okutegeera. Tokiddangamu kwogera ku kigambo ky'abantu b'ogamba tebaasoma kubanga tule banja baasoma nga amagezi ate amazaale tebayina. Kubanga yeerabira nti omuntu Katonda amagezi gaakuwa nga nnyoka akutonda mu lubuto lwe ge magezi amatufu g'olina okutambulirako. So njagadde okuyitawo kawo nkutegeeze nti wakoze ensobi. Okujerega n'okulengeza mbu abantu abataasoma. Kasita njagadde okunnyonnyola ebitundu ebyo byonna obitegeere. Naye nga njagadde okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka Omuloopera mugambe nti akasiriikiriro kangi kalwanya eminya. Abafutu badde Mmengo tebasobola kwogera ku bikolobero bikolwa Museveni. Wabula ate batambula naye ekiro. Okulya naye ng'era bakola bebabeera mu ntalo n'enkwe ez'okuwaayo Abaganda n'okuwaayo Bannayuganda bawangalya mu Buganda abataagala gavumenti eveeko nga balwanyisa baagala gavumenti eveeko. Tosobola kufuga banno myaka 4 ng'obajja ku mataka obattira abantu baabwe abantu abasinga obungi bawaŋŋanguse ne bubala nti kiri nno. Nsi ki gye wali otuusemu nga refugee asinga nnyinimu mu nsi obuyinza? Nsi ki wali osinze gye wali otuusemu ng'abagwira almost batandise okujja bannansi mu bitundu bawangaalira? Nsi ki? Teriiwo. N'olw'ensonga ensaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka omuwaabira n'okuwaabira okutegeeza nti Mmengo kyonna kyekola. Ku ssaawa zino Mayiga alabanga ekirungi nekyandimuviiramu akabasa naawe kennyini Ssaabasajja Kabaka abantu otandika okukola bakyambuli ng'essalambu ery'ensenke olw'ensonga nti ate tewakyali muntu atufaako kasita omuntu wa wansi aga tewakyali muntu amufaako abajja atwalira obuyinza mu ngalo ate kijja kukosa na buli muntu yenna yalowooza nti waali ali bulungi. Nga bwe twogera nti bw'ogula omukuumi w'awaka akukuume nga aboggolera abayise n'abakonkona n'otamuwa mmere okumala enzingu 3 oba enzingu 4 wattu n'amala yeesolosa n'ava ku lujegere w'omusibidde tagenda kubuuza ani aliwo agenda kutuukira ku ggwe akugajambule ebisigadde ajja kuba tavunaanibwa kuba naye abanoonya kyakulya. Kati ne bannansi Abaganda abali mu kubonaabona nga tewali ddoboozi liva Mmengo naye ng'ab'Emmengo ebyonfuna byafuukidde ekizibu naye ng'ojja babuuza ku bulamu bw'Abaganda bonna 2 miliyoni Abaganda bafunye eki mu Mmengo? Tekiriiwo. Bajja kuga bazimbye amalwaliro g'abantu ssekinnoomu abakulemberwamu oyo omusajja Kimba Freeman ne Mayiga. Ezo projekti z'abasema CBS posa zaabwe ng'abantu kuferera mu bantu. Enkuuka bw'etuuka ssente za Mayiga ng'omuntu ne kabinenti ye. Emisinde gya Kabaka bagituuka kyovula nti bakironkinga naye tebavaayo kwogera ku bikolobero bikolobwa ku bantu abagenda okudduka emisinde egyo. Tebavaayo kwogera nti Obuganda economically bukola bubi. Tebavaayo kwogera ku byanjigiriza ebi mu Buganda. Tebavaayo kwogera ku butulugunya n'okutta abantu mu Buganda buli omu asirisa. Buganda wano yesingamu enguudo embi naye yesinga okusasula omusolo. Buganda yesingamu enguudo embi naye yesinga okusasula omusolo. Naye omusolo gukola ludda bw'ogubuuza. Omusolo gugenda gukola Maserengeta ne gukola Bukiikaddyo, Bukiikakkono ne Mamboka. Mu Buganda wava omusolo nga n'enguudo zikwennyamiza. Wosanga obuyumba nga bukutte mu mbinabina naye nga musulamu baani? Bannayuganda abawangaalira mu Buganda abasukka mu mawanga 56 naye ng'alina obboogerera yaani? Gwokimanyi abakungu b'Emmengo muyita mu nguudo zonna eziri mu Buganda amalwaliro amakyamu ne mugoogerako kikyusa ekifaananyi abantu bakirabira.
Gochimanyi nti minisita wa Mengo bw'osituka n'ogenda ku ddwaliro effumbu Buganda n'okola vino ebya dakiika 5 ng'olabisa ebintu ebyo nti eddwaliro basobola oddikola. Gochimanyi nti Katikkiro gwe bayiga bw'ogamba nti ngenze ku luguudo lw'Emunyonyo oba oluguudo mu nguudo zonna eziri Wakiso enfufu n'ekkuba ng'oyimiridde. It's enough example emala Katumba Wamala ne banne ogati batulabisiza tugenda tukola oluguudo olwo. Ne buli omu yeetuddeko kubanga mutambuliramu Museveni yabawa emmotoka neteebuza emmotoka gyampa yaki nga bantu bannayuganda batambulira ku bigere enfufu bakuba. Gwe tuweebuuza nti ebyobulamu nti buli alwala afuluma agenda mu ggwanga agenda bweru wa ggwanga. Olaba nze kamwa kwogera ne bannansi abakwata amasimu ne boogera twogera ensonga zino n'obawo ebikyuka naye mwate abeeyita abakulembeze nga muga mulina ensonga ze musobola okwogerako. Tugenda basaba ebyenfuna mu bikendeeze. Ne bumaali yafa teri muntu ali kungula nsi eno wabula okungula ensi eno zisala abantu zebakusabira ngo bakoledde ebirungi. Mengo ng'ekulembera mayiga mu butamanya kusirikirira kusussa obungi nga bannansi batulugunyizibwa. Ssente muzirye mwogere ebituufu. Nemwe mukeera ku makya misinde n'oteekawo n'otega emikono t-shirt ezitundibwa kubanga osuubira obuwumbi 3. N'okeera mwama atikkira gatubise n'otega emikono n'otunda kaadi buli kaadi ya bukadde biri agala kuliraanya Ssaabasajja Kabaka n'otega engalo. Toyina gy'ogenda zitwala. Wajja oli mu nkuseere ng'ovaako n'evvu. Ogaggawalidde mu Buganda naye olw'okuba nti ssente tezikutibwa ate togenda zeetikka era okyabba okyasaba. Bakatikkiro bangi babadde Mmengo baga nti ekyo kye tukozeeko kimala katugende. Naye gwe omusajja atayagala kuva Mmengo oyawukana otya ne Museveni kubanga nawe ofuuse dikiteeta. Tebasobola kubanga baga nti kino kikyamu n'otayogera kino kikyamu n'otayogera kino gwe n'osirika. Muwanga Kivumbi vice president omusajja Omuganda avundira mu comment of kola comment. Munnamateeka yagasoma Dr. Rina Zedriga avundira mu comment gwe yagamba nti wasoma mateeka tosobola kuva kola comment ku munnamateeka munaasibiddwa. Mukyala Jackie Mbabazi mabanga musibye nga natamanyi n'otava wadde kola commentary. No gama nawo osobola okuba nti mufuge eggwanga lino mufutubadde ku Buganda mukola buli kimu ekikyamu ekiriwo. What kind of nonsense is this? Amasuuti mwambala gaaki ogenda mu kereziya kusaba era n'osembera ki? Okulembera nte okulembera mbuzi oba okulembera ndiga. Mbadde ngamba nti okukaba kw'abannansi kikola ennyo okusinga okujja abakulembeze bonna gye bali. Wana abasajja n'abakazi bayogeranga Emmengo nti ekimala Museveni n'onsobi n'amanya. The moment you keep quiet and you don't tell Museveni the truth, he will keep on torturing Ugandans akole buli kikyamu kyonna. Previously nga Mengo bweyogera Museveni awulira nga atya. What went wrong? Because you came in Mengo, you working for Museveni. You can't even speak a single word against his actions. Mengo had a say previously. What happened to that stake? Kyatuuka ku mukono gwa Mengo gwali gusobola okwogera bannansi bonna. Kubanga gweoyagala weefuula eggala essajja nga buli kimu okyemalira. Wafuuka ozambe. No problem. Ebyo njagadde bibagamba. Awo nvuddewo. Leero munnamateeka era nga naye ali mu dduka wa kooti ensukkulumu omukyala Justice Kisaache alina obubaka bwe yaweereza bannayuganda saako nammwe bannayuganda abagufudde omugano ogw'okusirika nga Museveni asaanyawo eggwanga n'otukulugunya abantu. Era obubaka buno njala busindikira bannayuganda mwenna abalowooza nti muli safe. Temuli safe. Temuli safe. Ne bwe munaasirika ennyo Museveni ajja kubuuza lwaki musirisa era ajja kubatta.
bobanga munnamateeka omukyala yasobola okubinyika mu nsuwa n'adduka kitegeeza yalaba gwe kyotalaba buno bwebaka bwe bwayogedde olwaleero in the home of Robert Kyagulanyi. Has a crime been committed there? These are things we are talking about. You can't have it. How can we claim we have a rule of the rule of law in Uganda when you can, armed soldiers can, or armed people in uniform, whether army or police, can just go and decide to create a military barracks in the home of a Ugandan citizen, even if he's the head of a political party. Even when we are doing investigations, you don't have those rights. And for how long do you cordon off if there's a crime, but there's no crime, but we have camped there because we are in leadership. These things must stop. For those who are in leadership, you are, it's a shame to all of us. Let's not continue shaming. If you have no shame, personally, Uganda has a name. Uganda has a name. Let's protect our name, because all of us, we can't just turn into Kenyans or Americans or whatever it is. There's a process if you are lucky. But as long as we haven't assumed the citizenship of another country, we are Ugandans. But we can't have this situation where there are laws on private property, and as lawyers, we need to find a creative way of putting pressure on some of these things to stop. If you contest in an election, that is a political contest. But you also have a right to home, which is protected, and your privacy is protected under Article, I think, 26 of the Constitution. Is it 26 or 27? I haven't checked. So let's stop this. Sorry? 27. Yeah. And 26 for property. 26, yeah. So this impunity must stop. And by the way, I'm saying all this as a peace-loving Ugandan, and we love peace. But peace which comes at the cost of violating the rights of Ugandans or some Ugandans is not peace. We all have a right to enjoy peace. You can't say for us we have peace, let those ones not have peace. Where are they going to go? You're Justice Kisaakye ng'akutegeeza nti eggwanga lino litukakatako ffenna tuli bannayuganda. Okutabanka kwalyo kitukwatako. Okumenya amateeka si kirungi. N'akugamba nti okuyingira mu maka ga Kyagulanyi okugafuula military barracks kimenya mateeka. Ne oba onoonyereza olina kuyita mu mateeka, so si kufuula maka g'oli nkambi ng'omenya amateeka n'okutulugunya abalala. Bw'atyo bw'akugambye. Kati gwe munnayuganda ali eyo gw'alowooza nti oli safe mu Uganda, toli safe. Abantu balina obusungu. Ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga mbira abantu balina obusungu. Weebuuza omusungu omuntu gy'abujja, kubanga tayagala kwogera. Kati ekiru yajja kimalira ku muntu yenna gw'anaaba asanze ng'amukyokoozezza. Lw'ono omanya nti abantu balina obusungu. N'olw'ensonga eyo njala bannayuganda mutegeere ku nsonga eyo nga bw'eri essaawa zino. Awo tuvuddewo. Kati waliwo kye batagenda bagamba mu mawulire. Naye nfunye message eno abantu abawangaalya mu bitundu bino njala mbeere beegendereza nnyo nga mutambula. Njagala kumenya ebitundu bino, njala mbeere beegendereza nnyo nga mutambula. Naddala mu biseera ebya kumakya oba ebiseera ebya kawungeezi. Ebitundu bino kambi bagambe. Omuntu nga oyita Kulambiro, Ring Road, Kiwatule Kyanja Stretcher. Akawungeezi ng'otambula, oba ovuga, oba otambuza bigere buli ku booda, beera nnyo mwegendereza.
Kulambiro Road Chiwatule Chanja Stretcher. Northern Bypass Masanafu roundabout Bwayise section muberewe gendereza nnyo. Bokasa Ring Road towards Kampala Forest Muyenga muberewe gendereza nnyo. Buziga Hilltop Road muberewe gendereza nnyo. Kampala Entebbe Express Night Travelers muberewe gendereza nnyo. As well Mitiana Road beyond Buloba, Masaka Road beyond Nsanji muberewe gendereza nnyo nga mutambula olw'ensonga ebifo ebyo tebikyali safe n'omulundi n'ogumu eri bannayuganda abatambula. Kati bw'owulidde ebitundu ebyo weegendereza nnyo. Kati nakulwajjo omukulembeze bwe yabadde ngalabiseeko ku mutimbagano ng'ayogerako eri ensi yonna ng'ali mu Geneva Summit 2026 obubaka mwabulabere besibuddamu naye obubaka bwe yabwogedde nga buli straight nnyo tebubaddemu kwetooloola naye yagambye bannayuganda n'agamba n'abazungu openly yabagambye mwesuulire gwa naggamba ku mbeera egenda bweti mu Uganda n'abagamba Museveni ye dikiteeta eyefudde kalimagezi ennyo nti muyonjo nnyo byakola si lwakuba nti alina amagezi no Museveni mbasomesezza ekintu kyakola addira omuntu agenda omunoonyerezaako n'amufuula comfortable nnyo n'amuwana ebyokulya n'amuwana ebyokunywa n'amuwana ew'okusula n'amuwana obudde omutuukirira wattu n'akuwana ekkasente era n'akulaga ebyo byeyagala okulaba takukayanya kati awo n'akufuula comfortable n'abalaba bati obasudde mu katego ke wabula yabagambye abazungu nti muli wano mwesudde gwa naggamba abantu battibwa bawambibwa naye embeera egenda tuuka eve mu by'obuntu etuukewo ng'ekyali e Rwanda ng'ate mwakimanyako temutabaako kyemukola naye mbagamba nti ekintu ekyo kyandituuka mu Uganda singa mba temufuddeeyo nnyo kujja nakyemaliro oyo mu ntebe yabagambye mu lwatu ng'omusiza Aggressive bwe mutafaayo kweŋŋanga Museveni mu ngeri yonna ekyatuukirwa nakiyinza okugwa mu Uganda olw'ensonga nti buli kimu ekigenda mu Africa mukiraba naye mwesule gwa naggamba ekyo yakibagambye olw'ensonga ono akozesa abantu bangi nnyo okutuukiriza ebigendera byayagala ng'omuntu bw'ate byayogedde. Kati abasinga obungi olunaku lwajjo President gagenda okwogera abaddeyo diversions nyingi ne diversions ezo tezabadde successful. Lwaki? Diversion yasoose yabadde ya Yusufu Nsibambi nga bwe nabawandiki ne bagamba ntemu kyusibwa Yusufu Nsibambi si mawulire njala kukubuuza lwaki si mawulire emyaka gyonna gye mbadde ku social media mbadde njoyera ku Yusufu Nsibambi n'ekibinja kyabwe kyonna ekyabamayiga bali mu opposition kati yadde si mawulire era njala sooka kugamba nti bwe yayingidde mu NRM bo 17 yagenda nabo yabaleseewa yagenda n'abantu 17 yibe yagenda 17 yabalesera ddawa 1 yonge essaati gye yambadde yabadde mutuuka kitegeeza nti essaati yabaddenga nayo tosobola kuŋŋamba nti wayingidde NRM ojjo ng'olina essaati ekufiitinga obulungi nnyo no essaati abadde ajamba naye ng'ajambala kiro okugenda osinkana Museveni tosobola kuŋŋamba nti wabadde n'essaati fiitingi bweti ng'essaati etobadde n'ebbanga lyonna ng'ekufiitinga bwetyo olaba ne morals ezibadde mu NUP ba state agent baddenga mu NUP nabo Museveni ne bamafi ba ino badde babaleeta nga bambala bi t-shirt binene enkofira tezijja ku mutwe nga tebambala fitting ngo naye ono fitting gyayamba tekitegeeza nti essaati abaddenga nayo ng'emufiitinga bulungi nnyo kitegera bulungi nnyo ono musajja gano si mawulire just bagende bakulyetinga diversion nekyaganye
kitegeera essaati emufitinga as if nti yabadde nayo already kubanga tukimenti bano badde ba NRM okitegeera bulungi nnyo kati yoyo nno abadde nampala wa FDC mu palamenti y'eggwanga Kanso Yusufu Nsibambi olunaku olwaleero alangiridde nga bweyigasse ku NRM mu butongole era n'agamba nti yazze kukola na mwami Museveni uliriza NRM oye NRM oye Museveni oye Nsibambi oye oye Independent. Kati essaati abaddenga nayo kyovula nti abadde mutuuka bulungi nnyo nkuwadde ekyokulabirako nti Museveni badde bamutega abantu baga nti bakyusa okuva mu NOP nga t-shirt tezikwatagana ezimu nnene enkofiira tezikwatagana ku mutwe bambadde nga baagala nga abalese bulesi kati ono yakyuse jjo yazza ate n'afuna fitting immediate n'omuleeta bano ba NRM babaddenga just badde balinda kadde katuufu kukyuka naye ekikutto budde kigenda bbuta kiki ekyamututte nnyo ensonga zizino wammanga esooka 1 eyamuleese omwanjula yaani Anita Amongi yali ludda wa mu FDC n'avaayo eyo question mark oba ofunye eyamuleese yaani Anita Amongi omwanjula yali ludda mu FDC ogabugambye nti kibadde mu program n'abula kibadde mu program n'abula kibadde mu program ekyo ndozo kitegedde ekyokubiri ono omwami badde mu opposition nga faking anti opposition kumbe bali ku mission history na mwamufunye ekyokusatu omwami ono abadde mmenyi w'amateeka nakatakyali mmenyi w'amateeka teri mumenyi w'amateeka essaawa zino ng'amanyi nti waliwo abantu abamulindiridde omujjako bye yabba oba be yafera ng'amulindiridde aba takyalina security kubanga akimanyi mu parliament agenda kuva ajja kuba takyasobola kukubira DPC simu kubira OC simu oba kukubira minister yeno okubira omuntu yeno omutaasa kati kyadde alina okukola kwe kuswitchinga at least asigazeyo nti nayingidde NRM I can call Museveni I can call any minister or DPC or any general to rescue me ekyamututteyo kusigaza bintu byanyaga nga tebabimugjeeko abantu kubanga luli abadde agenda kuluzinga office wa MP kitegeeza baluzinze security ye abaluzinze immunity ye kati okuddamu ofuna ka immunity yabadde alina okuswitchinga okuva eno ku mirimu gye gy'obwambega agendedde kubanga era abadde abega nga alina immunity y'aba MP ng'asobola okukubira nawe odalika chairman S1 chairman S2 OCCID DPC bajeno ne ba minister kubanga ne parliament asobola okwogera n'antamu kati ng'abadde ka security ako ka immunity abadde akalina kati tambwe gwako nga talina weyeekutte kitegeeza immunity agenda giruzinga beyafera beyatta ayinza okuba ayinza sigamye nti yatta nebwe ayinza okuba nga alina beyatta nga no bamulindiridde omanyi njagala nnyo okkozesa ebigambo ebyo nti kuba isobola okuva nga nti gundi yanzitira omuntu naye nga nze sina proof nege nti ayinza okuba nga ayina beyatta nga no babadde bamulindidde awo n'agamba okke benafera benatta benabba kati wano okuluzinga immunity mbaka bakaweddemu kaŋŋende eri kati mukitegedde yabadde alina okugenda okufuna ka immunity y'ensonga eyokusatu ensonga eyokuna 1 omwami ono yatugamba alina ebyapa 174 alina ebyapa 17 mu Kampala Central ebyapa ebyo si byenga omuntu ebyapa bya First Family wakuba biri mannya ge bya First Family biri mu Sale Musale biri mu Hozi biri mu Geneti biri mu Museveni biri mu Dana Natasha bonna Patience kati yabakuumidde ebyapa mu Kampala Central ebyapa 17 n'ekyapa ekimwe kiba fuuti 10 ku 10 kwata fuuti 10 ku 10 ebyapa 17 byali bigambo bisi byange naye nze gye buvuddeko nabagamba nga omusajja abeeranga mu Kampala District Land Board be baatunda ettaka lyonna eriri mu Kampala ne bazaliizi zonna ezaali ziweddeko ng'ettaka lirina kuddibwa Buganda oba ettaka lirina kuddibwa Ssaabasajja Kabaka ne baliguza Salim Musale ne First Family
kati olwokuba nti bali tebaagala kweraga wantu wonna nti bannannyini bintu bino kati ono kwe kuvaayo ng'emmandwe mulinyi n'agamba n'ebyapa 107 mu Kampala Central. Ebyapa bino by'abaani bya First Family alina obibakuumira kati kyova olaba yabadde alina okuba nga balina ebamuteeka asobole okukuuma emmaali yaabwe entuufu. Y'ensonga ey'okuna ndowooza ogitegedde. Naye politically is a dead man walking. Yafa mu byobufuzi era abadde atambula nga mufu. Is a dead man walking byobufuzi. Is a political dead man walking. Talina kintu kyonna kyasobola kuzza. Era neri gyagenze talinayo kintu kyonna okujjako. Bayinza omweyambisa mu mateeka ne bamuteeka mu bitongole by'amateeka. Bayinza omuwa ambassador, bayinza omuwa ekyaki naye nga ye politically talina mugaso kuba public yamutegedde. Bwe muzzaayo akatambi babega Besigye gyali mu kkomera yabagambako ku mwami gwe bayita Kanoonye. Era yakalifalinga ku ono nsibambiso ago sima oli okuba nti zino zibadde malls all along ne Besigye abadde azimanyi nti zino malls bamu ku bantu abamu bamukyankalanya. So kati oyo talina kyabagamba bayagadde omukosanga diversion. Unfortunately tekyakoze nebira byonna ebisigadde mu lukimu jja kitegera mpolampola nga bwekigenda okujja. So njagadde otegeeza bannayuganda ati kati already political parties zonna Mau ali mbulire Museveni ekigendera kimu kimanyi nebina byonna sijja byogera byonna ng'oggyeko national platform. Kati gwe kyolina okusooka okumanya lwaki abagamba nti opposition ate balwanyisa ekibiina ekiri mu opposition ekyagala okujjako Museveni. Mbadde ngamba nti bandibadde bakola nnyo nabo okwenkanankana ekibiina kiri bafune amaanyi ge bajjeko Museveni. Lwaki ate ekibiina ekiriwo ekirina amaanyi kye balwanyisa? Kubanga gwe muzannyo gwe mbadde muludde okutegeera. Abaali ba MP bafuuka ba bloga, abaali ba MP bafuuka ba YouTuber, abaali ba MP bafuuka ba TV presenters. Lwaki? Lwa blackmail, propaganda, malice against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era mwegendereze nnyo ba YouTuber abakyaza kubanga nabo twabagamba dati ba state agency gwe mulimu gwabwe ogubasasuza monthly. Ku kyazo ono avume Kyagulanyi, kyazo ono ateke wano Kyagulanyi wansi, kyazo ono akuba ennupu kuba gwe mulimu okukola ki ogubasasuza. Ndowooza mukitegedde olwaleero lwaki tubagamba ensonga zino okuzekkaanya baani aboogera boogera ki babagamba ki zezo ensonga nga bwe zirina okubeera. Nga mutegedde bulungi nnyo. Bwe mmala otegeera ensonga ezo n'abantu ab'engeri gye bakola emirimu gyabwe njagala buli omu oggula amaaso go otandike okwetegereza. Manya abantu bangi mulina okunyolwa n'obulumi mukonvatinga obulumi bwammwe mu bikolwa kye tuyita action via surgical operation. Mukonvatinga obulumi bwammwe mukonvatinga embuzi mu bikolwa via surgical operation. Kuba tugenda mu bikolwa tekyaligamba nti waliyo akalulu akajja tekaliyo. Uganda tugenda mu bikolwa era temwerabira newawo okuwamba kwonna kye tuyita kudita nga si Kyagulanyi agenda okufuuka president. Eyo tetuli mu interested mu yo kubanga naye bagipulaninga. Nkiddamu newabawo okuwamba kwonna okwengeri kutya okw'amagye nga Kyagulanyi Ssentamu si yagenda okubeera omukulembeze. Eyo si yaffe yaabwe bakirowoozaako. Ekyakudita bakirowoozaako okuwamba obuyinza bagende nti Nyando takoze amateeka agamenye kooti tekyakola parliament yafa. Bakirowoozaako naye akakono nabagamba kujjo nga Kyagulanyi afuuse president amaze okuwamba. We can accept. If not that ebyo byabwe nga bo awo nawo tuvuddewo. Kati kanambule ku bigere katono nnyo tuddeko mu parliament. Ensonga lwaki omugenzi General Idi Amin Dada yajjawo ebyobufuzi by'okulonda? Yamanya okukulaakulanya eggwanga teweetaaga ba politician. Yamanya okukulaakulanya eggwanga teweetaaga ba politician, teweetaaga teekawo okulonda. Ye n'agamba agenda fuga ng'okulonda takutaddeewo. Era bye yakola nga tataddewo okulonda birabikako. Njala kubuuza muganda wange ali eyo okuva mu 96 bukyanga okulonda kutandika mu Uganda
Uganda yali ekyuseeko ko mu mbeera z'ebyenfuna by'eggwanga, mu mbeera by'emirimu gy'abantu gye balina okukola, mu byenfuna, mu byensoma, mu by'enguudo, mu by'amalwaliro, yali ekyuseeko. Lwaki tekyukangako olw'ensonga okulonda bakuteekamu ssente nnyingi naye nga tekuyina makulu. Tekuyina makulu kutya. 1, ekyo ekiyumba kisaana kwokya. Parliament esaana kwokya n'abagirini bonna ne bafiiramu. Liri bagiriro mwabagirira okubba ensimbi z'omuwa omusolo. Mumanye ebbagiro ly'ebbagiro eribbibwamu ssere z'omuwa omusolo ne bazigabana nga tebalina kye bagenda kukyusa ku bulamu bwa muntu wadde obulamu bw'eggwanga. Lwaki bo bwe balwala bagenda Bulaaya babawa insurance naye nga omuntu amulonze talina insurance bw'alwala agenda Kiruddu nga teri ddagala. Nabagamba dda teri parliament mu nsi yonna egabira bamemba parliament emmotoka. Teriyo. Uganda bakikola kubanga baagala bakuumira wali. Yateekawo ki parliament kino kibeera wali ng'ayisaamu ssente mu mateeka naye nga byakifere n'abateekaawo. Essaawa zino babanyumiza ebibuuzo bya parliament sibe bagenda kufuna ssente mmeka. Kino Museveni akikola balaga nti mwe abalonzi temulina makulu. Yayagala bano mumuleetedde kubanga bagenda okukozesa mu ddiiru ze okulaga ensi nti waliwo democracy ne legitimacy eya politics mu Uganda nga taliiwo. Nze singa nina obuyinza ekyo kiyumba nandibadde nkiggalawo nga Amini bwe yakola n'okulonda ne nkujjawo. Ekyo kiyumba nkibona nekikubako bomu ne kisaanawo n'okulonda ne nkuba Amini kye yakola mu myaka 9 Museveni anga tannatuuka kwadde mu hafu yaakyo. Amini kye yakola mu myaka 9 nga tataddewo kulonda Museveni tannatuuka mu hafu yaayo. Lwaki? Kankunnyonnyole otegeere. Enguudo Amini ze yaleka zikyaliwo balo bazikuba mu bituli. Amasomero Amini ge yaleka ge gakyaliwo Museveni galuwa gazimbye. Amalwaliro Amini ge yalekawo ge gakyaliwo Museveni yayongeddeko Kiruddu na Kawempe. Ennyonyi Amini ze yalekawo bazitunda Museveni zayongeddeko buli lunaku akyusa bakozi. Ebyenfuna Amini byalekawo nga biri stable nga Uganda terina bbanja kati muna Uganda banji wa milioni 3 nga Amini yaleka bana Uganda tebabanja. Museveni kutwala obuyinza kutubanja milioni 3 buli muna Uganda azaaliddwa natannazi bakubanja milioni 3 kati wano bakusiigire kifaananyi ekikyamu kyekiriwa. Bw'ateekawo ki parliament kyammwe ekyo ne babba ssente ezo ne bazigabana nga abafamily ne bazimba zi malls oba shopping malls oba arcades ne bazimba zi byandi esma byandi ne bazimba za apartments oli abulungi nnyo kati ne bazimba za arcade mu Kampala ne bakulosa nti waliwo enkulaakulana yaba individual teyamba bannayuganda bonna. Enguudo ze bakozesa sofa zonna zigenda ku properties zaabwe. Gobali tewebuza lwaki enguudo ezikolebwa ennyo mu bitundu bya Wakiso Kampala zonna zitagetinga wali properties zaabwe watali properties zaabwe tebakolayo. Wale tunakyetegereza okukola ssaawa ya Queen bali batagatinga Mr. Hotel n'ekyo ki shopping mall ekiri awo byonna bya Janet bate mukiteeka nga mutwe. Genderewo waliyo bizimolo zaabwe n'amayumba gaabwe enguudo zonna ziri mu lugo kubanga waliyo properties zaabwe. Genda ekira nagira yonna waliyo properties zaabwe. Gwe takiteeka nga mbwongo watali properties zaabwe tebasobola kukolayo nguudo. Goza chengudo zone zayisanga emmotoka 2 mu Kampala. Ng'emmotoka egenda nedda ezimu zonna bazigala bazifula wanuwe kubanga bayagala nti emmotoka bwegenda tedda
nga baagala jam w'abantu abeera awo mu maduuka gaabwe nga amaduuka gaabwe gali busy ne bagafuula wanuwe temmotoka bwegenda tewali edda ekyo temwasooka kirowoozaako so nga te Kampala bamuzimba ng'ebibuga ebirala temmotoka bwe beegenda edda nga bwe kyali mu ntandikwa olw'okuba nti bo bagenze bazimba zaakeedi zaabwe olwa personal interest ne gains enkuudo zonna mu Kampala Central bazifuula wanuwe lwaki kubanga technically bakikola nga bakimanyi nti kati balinamu amaduuka gonna n'akeedzi banakikola batyo ekyo temwakimanya bulijjo temukirowoozaako nkikunnyonnyodde enguudo zonna ze bakoze mu Kampala wakiso zonna zigenda wali properties zaabwe so si ggwe ng'ezizo eziza public kyovulaba enguudo eza public nfu tebazikola zimala myaka ezabo mu myezi 6 balumaze nga lugenda kukola temwamanyi lwaki bazimbe Kasaya Queen bakazimba olwa Mystery Hotel ya Janet ne Kimole ekiryawo Ensambya temwamanya oba kimanyi nti police barracks ekibuli nga n'ettaka lye bazimbako ebintu nene ya polisi waki tebasooka kuzimbirawo kuzimbira ba polisi basula waawo nagula bataka bagagaba nakyo tunakitegeera tunakissa mu bwongo kitegeera gende wali amasomero gaabwe agali ku international enguudo zonna nkole genda ewali amasomero ganagali international enguudo zonna nkole kuliko n'amataala kuliko ne kamera buli kimu kwekiri kubanga business zaabwe temwasobola kibuuka kati eyo parliament agikozesa kubba ssente bwamala okubba ssente nga bazimba zimoluzi bazimba expensive medical centers bazimba amasomero agali ku international level bazimba eziwoteeri naye nga bw'otuuka kube ebintu mu amini byakola mu myaka 9 mu 7 tandabituuka mu half lwaki kubanga buli minisita abadde mu gavumenti ya Museveni alina personal interest bamugamba kasitoba nga osobola otebako services wa Museveni zinesigadde vuluga ne bavuluga ekitali ku Amini Amini yakolanga ebintu byalinga bya public bannayuganda bonna so si byenga omuntu Museveni akola byenga omuntu si bya public ebivaako nza mutegedde ebintu ebyo kati njagadde okubategeeza ebintu bino mbitegeere naye nga nfunika gati oli ready. Are you ready? President wagenda okuvirayo, are you ready? Oli mwetegefu. When the president comes out, are you ready? Chekibuzo kyenkubuuza kuba duration esigadde ntono. Are you ready? Oli mwetegefu. Mwenna muli betegefu mu Uganda yonna muli steady. Jo yazzo okugiyabagambye nti time bwe betuusa okusafacinga ngenda kuvaayo. Are you ready? N'olw'ensonga eyo mukaba nkuumire atakumira mpeera mweraba.